bino byengenda okwogera bimanyikwa bantu bali mu kategore eno CV ya mwana eno, naye olwaleero kimpeddeko nensaba mbakolere vidiyo eno bwoba osobola gintambulize. Bwoba oli Saudi Arabia ngenda kukoonako kasoba ng'oli mu nsi zino nga ekyamazima gwayiye engeri yonna gy'obeerawo, ekyamazima oli muzira nga toli under company. Mwabali under company mwebaze Katonda, naye omwana ono kimususseeko ndowooza anoonyeza emirimu gigaanye. Nze gumulaba leero newaddeyo nze atambuddemu ebweru wookya naye baana mmwe kimpeddeko nsanze CV y'omwana ono nga bwalaba akafaananyi ako ng'agisudde ku kkubo, ndowooza atambudde ebiwe akooya wuli abyenyiddwa. Eno embeera ogiraba, gibuuzeeko abatolosi b'e Saudi ng'emirimu gibuze, nga beebase kyokka ng'alina okuweerezayo sente, ng'alina olulabirira abaana, alinayo ne maama omulwadde, alinayo n'abalabirira e Uganda. Gibuuza abaana abali wano mu bed space nga talina mulimu, ng'ali mu overstay. Mmwe bw'oba olina omulimu weebaze Katonda. Olaba ajuuseko n'agisula busuzi mukazi wattu. Kinnumye, mpulidde ennaku nenzijukira ebiro biri bye twabeereramu nga tetulina mirimu. Mukama nkwebaza olw'omulimu gwe nnina. Si gwe mulungi ennyo naye ate ndi yaddeko nsinga bangi.